ennaku zino 10 nnaku z'abannabbi okusingira ddala mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era naye yazoogerako n'agamba nti ma min ayamin amali salih fiha ahabu ila llahi taala min hadhihi layam, yaani ayamin ashar. Nabbi salama yagamba nti teri nnaku muntu zayinza kukoleramu mulimu mulungi ne gwagalwa eri Allah subhanahu wa taala kusinga mulimu muntu gwaba akoledde mu nnaku zino 10 ezisooka mwezi ogwa Dhul Hajji. Basahaba bwamwanukula nti ya Rasulallah walal jihadu fi sabilillah, kakubeera omuntu ogenda mu kkubo lya Allah n'alwana era onaakoledde mu nnaku 10 abamusinga. Qala walal